Abakyala abo tekuli wange n'atya kitwala okuva wano from the horse's mouth tekuli mukyali wange n'atya genda ongambira abantu kwabo tekuli mukyali abantu ngoke ntaga awulira bigambo naye kino nkikootinga okuva ku mikutu egy'enjawulo nga bagamba nti abakyala baneeno gwe baviirako obutakkaanya kituufu oba si kituufu? Si kituufu. Abakyala abo tekuli wange n'atya kitwala okuva wano from the horse's mouth tekuli mukyali wange n'atya genda ongambira abantu Among communication waliwo ebintu ebimu byatandika omuntu byatandika okukola. First of all, references zitandika ziraga exposure. Kati when nali e Copenhagen kitegeeza nti otambudde. Toso wakisoma kono okisanga wantu wona. Kizibu nnyo okusanga omuntu nga ata era ojja wuliza kati waffe Masaka because ebitya kubanga gyoba okoze eki. Gyoba otambudde. Kakati ne mu bitabo kasi omuntu atandika okuba akuguniza atandika okozesa idioms ye atandika okulifalinga mu bitabo by'abantu. Era kiva nti Bobweni yagamba wawe yagamba one day Martin Luther King said ng'omanya nti kakati musomi omuntu kasaka from the horse's mouth ng'omanya ka idiom kanene tesobola kumala gafubutukeyo n'okakozesa. That is our president of the Eddy Kenzo. Sawe tuli ensonga agambye abaana abatabamanyiiko obadde oyinayokko ku bwino kuba muganda omukwano gwa Naabawanuka nze ndeka munnange asobola nga kutuzaako nga mukyala munene ga munnange nkubu yaŋŋamba naye si bituufu babasalako gundi ears saawa mmeka ze yagambiramu bannaaye emabegako Mama Fina yavaayo n'agamba akooye okuyamba